olutalo kafungula nkete essaawa yonna mu basiraamu. Jjajja omulangira Nakibinge yagambye bannange gavumenti mukole ebibakwatako, temuyingira ku mu nsonga za kutwala abasiraamu ku hijja. Waliwo ebibiina by'abasiraamu ebivunaanyizibwa ku kutwala abasiraamu okukola hijja. Siri musiraamu naye ekintu ekyo nakyogerako dda. Bayibuli egamba waliwo abantu abalina omusango omunene, abamanyi ebyokukola ne batabikola ne bakola bye batalina kukola. Museveni yayingirira mpola mpola mu kutwala abasiraamu ku hijja. Abasiraamu ku hijja kati kyonna gavumenti eyagala kukitwala. Kyonna gavumenti ekitwala. Yabayingira wakati, waliwo simanyi Haji Association biki ekola ku kutwala abasiraamu ebweru. What odi Kampala. Waliwo omusajja omubizzaawo bamuyita Mubajje n'atabula ebintu ne gavumenti kati bakayanira kutwala abantu ku hijja. Kati abasiraamu nabo bavudde ku Allah, nabo baweereza Museveni ng'abasumba bwe baweereza Museveni. Waggulu waabwe tewaliyo Katonda. Waliwo abasiraamu nga waggulu waabwe tewaliyo Allah, nga Museveni ye Allah. Museveni ye Muhammad, ye mutume waabwe, ye nabbi waabwe kati Katonda gwe yatuma ku nsi. Bahajati bahaji bonna ayagala okuddayo okubeera ali haji, ayagala okugenda ogusooka, bonna kati olina kugondera Museveni akulonde ku lisiti akusasulira akutwale ku hijja okomewo oweereze Museveni n'obulamu bwo bwonna. Twagala okwebaza omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'obusiraamu yagambye ekintu ekyo kikome. Abasiraamu mubalekereyo ekyabwe, abantu mubaleke. Museveni lima enguudo va mu bahaji. Museveni lima enguudo, tereeza ebintu, sente ozitutte mu bahaji. Haji wenna ayagala okuweebwa empeera mu lugendo lw'okulamaga, kola akasente ko ak'entuuyo zo okatereke, omwaka ogujja okwate sente z'entuuyo zo ogende ku hijja. Naye ebyo ebyokukupakira ng'omugugu ne bakutwala n'ogendayo nga tutaddemu yadde 10 ne mukomawo ne mwewana accommodation yabadde nnungi. Bannange baategese, tomanyi bwe baategese, tomanyi oba tofunye mukisa. Kyova olaba ffe ebyaffe eby'abakristaayo, kyova olaba abasumba tebalina, kyova olaba bakazimba mugalu tebalina, buli ssaawa babeera basaba ffe. Do you know why? Ffe bwe tutuuka okulamaga Namugongo tutambuza bigere bo bajjira mu mmotoka. Bo tebateekamu. Ffe ne tutambuza ebigere okuva ku booda paka Namugongo. Era olwaleero ab'e Kasese basimbudde, basimbula gwa kusatu. Basimbula gwa kusatu kugenda okuwera ogw'omukaaga nga batuuse Namugongo. Era munnaye twali tukyali awo n'ab'Ebushiya nabo batandise oluvannyuma lw'ab'e Kenya okubeegattako. Era kakati basimbudde omulundi ogusooka bagenda kusula Bunambutye, bwe bava e Bunambutye basula Bulambuli, bagenda kutambulira emyezi 6 n'ennaku 3. Ne tutambuza ebigere ne tujja. Tetutambula okwebonereza, awo Katonda atuwa empeera. Naye kati parking eya waggulu ejja kuba y'abasumba n'abakungu ba gavumenti abagenda okujja. Eyo parking mugireke, kyova olaba tebirina, kyova olaba tebirina mukisa, byo bijjira mu mmotoka. Ate oluvaawo bannange abooluganda mutuweeyaawo ku ssente, nedda nammwe mutambule mujje mu zinone gye tuzijja. Ate tulekewo parking, ate twatambuza bigere. Nedda abatambula ffe basiru oba abajjira mu mmotoka be basiru. Nababuuza ekibuuzo ekyo temukinziramu. Waliwo abakadde abasinga kazimba mugalu obukadde ne batambula okuva e Busoga ne bajja. Kazimba mugalu tasobola va wali najje Namugongo ku bigere. Oba Ssaabasumba tasobola kuva Lubaga n'atambula najja wali nga waliwo abakadde abavudde ekibibi nga batambuza bigere. Mutuyita basiru, kyemuva temuyina mukisa.
oba ffe basirwa abatambuza ebigere. Kati nammwe bahaji kola ssente z'okwate hajati wo mutuule mu nnyonyi ku ssente zammwe, mulye emmere y'omu nnyonyi ku ssente zammwe, mugirye ogamba omuwala sooka okomewo mpa naako kakyako katamiiza nti akampe kayasagana nti alcohol free zero alcohol ng'omugamba liitaako ng'omubuuza ate kali akamyufu kali babanyumizaako okuyalya gundi ziyita mutya wipers basooka ne bakuwa kapakiti ka kunaaba mu ngalo kati yo olwakayuza ate nasooka n'akalya tugenda okwira nga kakawa kabaamu gundi kaba n'agamba mbadde ensaaga. Sooka otunuulire bw'otudde nabo babikoze batya. Topapa wamma sooka otunule bwetugobera ng'atayaga nga akasusa ng'akanaaba mu ngalo kati nga naawe naaba mu ngalo. Naye kasooka naaba mu ngalo owulira nga obugalo bwonna buweweera bwe buti awo engalo we zitandikira okutereera awo. Najja nnyina engalo nga booda yanjokya wano, booda nga nina amabavu nga bwe nkukwata bwe nti ogamba amagalo yeekukutte tindo ogimanyi gundi adjustable nga nina engalo bwe nkukwata bwe nti kati era olwayisa akantu ako mu ngalo bwe nti amabavu ne gagenda buli kimu ngenda okulaba nti kwabugalo obutukula bannaye ne ŋŋamba waaw amwiniza aeroplane my god. Si weepers. Otuule ne hajati wo nga ssente za ntuyo zammwe mmwe mukyabonaabona nnyo nga bakazimba mugalu. waliwo maama oli eyalumba kazimba mugalu e Boston. Boston mutabani wa Museveni alwoka agamba Boroton. Buli eyamulabyeko mugundi eyo mu convention eriyo obedda buli muntu amukuba ekifaananyi mu bubba n'agamba wiri oli maama yakuba kazimba mugalu wuuno mulabi oli omukyala bannange abantu abaafuga omukyala oli ng'akyali muwala mutoye bali basajja nnyo. Baamukuba emigo ku kayiiro oyo y'omu ku baawo naawo mu Nairo Mansion yawo, baamusibira mu Nairo Mansion yawo nga bagamba mbuno yeekera wa kayiira. Bane ne babakima ne babakuba amasasi baali bamutwala naawe omusirikale ssente ze bamukwata nazo ya gundi yazikweka omusirikale n'amutolosa. Oyo omukyala mumuyita wa kusaaga era kikyamudduse e Uganda. Naye kazimba mugalwa akyamuloota nakati agugumuka. Naye wedda buli amulaba amukuba akafaananyi pastor siyo n'omukazi siyo ekiri ku convention. Wamawulira mmwe bahaji ne bahajati muleme kusiruwala, mukole ssente zammwe ate mmwe abasiraamu Katonda mujja muvunaana kirala. Yabawa ssente mmwe muzifuga, ekyo kyo temujja kunyigaana. Obugagga Katonda yabubawa, ssente yazibawa Katonda yazibawa, muzirina mukwate ssente zammwe mugende kuhijja. Nabagambye waliwo akafirimu aka gundi aka wolf in sheepskin. Omusege gujja ne guyita endiga emwemu nti jangu tugende mu kibira, ndabyeyo omuddo omulungi green grass yangu ojje ngenda kutwala gwe agenda tadda. Museveni ng'atudde n'agamba he presided over the process of killing Sheikh Kirevu.
I don't expect any Muslim to associate with Museveni. Nga Museveni amaze okwogera nti I presided over the process of killing Sheikh Kirevu. Abasiramu ne mugera ne mutuula ne Museveni ne muli omuceere gwe. Njagala kumumale okulya omuceere ogwo mwenna mufiire we muguliiridde. Mwenna abaana abamaama abataata bahaji bamasheki mwenna mufiire awo mwenna. Tulete ekimotoka kya KCC tubatikke tukisoke tubatikke kisoke kinyige kite tutekeyo muddemu mutuuke ku mulyango kiddemu kinyige tutimbeyo kitwale kiyuweyo. Basajja mutemusobola kwegulira miceere. Omulangira Kasimu Nakibinge n'ayogera ne musigala era nga mugenda wa Museveni nga Kasimu Nakibinge ayogedde. Basajja mwe muli basajja namu bannange muli basajja naye lumu tujja batika mu kimotoka kya kasasiro ekya KCCA. Njagala mufe n'abaana bammwe ne bakazi bammwe ne bannyina mmwe nga mumaze okulya omuceere gwa Museveni mufiirawo mu ddiiro mufiirawo we muguliiridde mu kidaala mutondoka omu ku omu kirabika lwe mujja okuddamu amagezi. Nakibinge ayogedde ng'ate muddamu Museveni abatwala ng'ani kuyijja. Banaye ng'obudde bugenze. Kale kyembasaba kiri ekintu kimu. Nzikiriza nti ebintu tetujja bitegeera ku peesi y'emu. Ne bannange mufeeyo nnyo okuwulira ku bintu ku sayidi endala ebagamba. Muwulire nnyo. Olaba kati nga ffe abalokole osanga omulokole n'agamba nze abasiraamu sibawuliriza. Nze siwuliriza njiri y'abasiraamu. Wulira. Bw'oba oli mulokole n'osanga omusiraamu ng'ayigiriza teekayo amatu. Teekayo amatu owulire omusiraamu by'ayogera. Waliwo abasiraamu awo abalina enjiri. Wallahi ngajja kwogera n'omutima gwo. Muve mu bikwate omanye tuzaaliddwa ku mulembe ogw'empaka olw'okuba tusanzewo ebyokuwakanya bingi kati tuwakanya ne bye tutalina kuwakanya. Tetuwakana kusinga. Nze olwaliro ne bwe mba nnyina omusiraamu gwe mbuulira enjiri mubuulira bwe muwuliriza. Abasiraamu abo balina enjiri gy'otamanyi na muwendo gwenze leka nkubulire. Tusobola okwawukana ku bintu ebimu naye wuliriza enjiri yawe. Waliwo olunaku lumu Sheikh Burhan Kiti yabuulira ku Katonda. Siwulirangayo mulokole abuulira ku Katonda ne ntegeera Katonda nga Burhan Kiti. Waliwo omusiraamu bamuyita Buyondo ayogera ajereegera bw'ati alina ebintu byayogera nga bijereegerera bw'ati. Naye Buyondo olumu yali ayogera ku kwagala Katonda. Ono Burhan Kiti yali ayogera ku ng'owakana nti Katonda taliiyo. Yayogera ku Katonda ne ntegeera Katonda okusinga ne bwe nali mutegedde. Waliwo omusiraamu mulala bamuyita Buyondo yali ayogera ku kwagala Katonda nga tugamba okwagala Allah obutamugattako kintu kyonna era okumusinza ekintu kyonna. Omusajja oyo yeyanzija mwe banekamba bulira ebintu bibaawo nga si byakusaaga. Bawire lwaki oyogere kino ekintu ewire wamma kyogere mu linnya lya Yesu. Mwe kamba bulire waliwo ebintu bye nayitamu ne Mama Ebeni bingi nempulira nga njagala omukazi oyo okusinga ekintu ekirala kyonna mu nsi.
naye olunaku lumu nali ndi ku stage awo ndowooza guno mulundi gwakubiri nga nyumya kino ekintu nali ndi ku stage awo ku Jesco ndi ku bodaboda Kawungeezi walingawo omusiraamu yatundanga CD ng'ayinawo akarediyo kaawe akagenda mu CD z'abasiraamu ziri awo n'ateekawo CD ya Buyondo Sheikh Buyondo kati nali nasiibye nkola kati nga nkoyekoyemu ne ngamba leka mpoyeseemu wano nga bwe mpulira enjiri Buyondo n'ayogera ku kwagala Katonda n'agamba oyagala mukazi w'okusinga Katonda okusinga Allah nedda oyo oyagala hajati w'okusinga Allah okimanyi Allah asobola okufa mu nnaku 2 hajati n'afumbirwa omusajja omulala eyo CD yali enzisi omusajja yajja atema yayogera ku bantu abagala ebintu oyagala nnyo ssente oyagala nnyo ebizimbe byo oyagala nnyo bizinensi yo oyagala nnyo mukyalawo oyagala nnyo omwami wo najja nga atutemera engeri Katonda gy'ayinza obikujjako byonna n'abigabira omulala n'agamba okimanyi Allah ayinza n'obutakutta n'akulwaza ekirwadde ne mukkaanya bulungi nnyo n'osanga mukyalawo n'agenda afumbirwa n'omusanga ng'ayina abaana mu musajja omulala ekyo kyokka kyenneenenya kuno negamba mukama omukazi ono ye mutadde kuba kati otuuse omuwa omuntu omulala kakati waliyo omuntu gw'osanga nga mulokole nga yagaba ekyo ekintu ku mutima ekizimbe ekyo kinali nnyina ku mutima Sheikh Buyondo ye yakinzijako ne ngamba omukazi mutadde Allah gomanyo baba mutwala bamutwale kanjagale Katonda okusinga mwenga ne bwe mufa mwenna mu nsi ne muggwawo n'ensigaza ye nga nze kimmala Sheikh Buyondo ye yayogera ye yambuulira enjiri ate nga yakusiddi ekyo n'enkita kati tukulidde mu mulembe nga gwa mpaka buli awakana kusinga si kuyiga buli awakana nkugambye naye muteeke eyo kamatu muwulire ku sayidi endala muteekeeyo kamatu muwulireko ku sayidi endala ojja towakana kiwalazima wakana nga bw'oyiga waliwo ebintu bye twayigiramu waliwo programu eyabeeranga ku ani yawubwa yalinga y'abasiraamu n'abalokole eyo programu yatutegeeza ebintu bingi nnyo wakati w'abasiraamu n'abalokole waliwo bye twayiga nga tubiyigidde ku sayidi yabwe abasiraamu bagamba bwe bati Katonda bwe yali atwala abaana ba Isirayiri okubajja mu Misiri okubatwala yakuba amakubo 12 mu nnyanja buli kika ne kiyita waakyo buli kika kiine ekkubo lyakyo mu kyayita yakubamu amakubo 10 ababenyamini bokka abagundi bokka abayisakaali bokka bokka abayuda bokka 10 kati ekyo bw'omala okukiwulira genda mu kunoonyereza ogende mu traditional we tradition eyogerako ki Bible ekyogerako ki kigaziwa n'ogenda ng'otuuka ku kumanya ebintu ebirala bingi naye gwe bw'oba mulokole toyagala gwomanyi teriyo omusiraamu ayogera kyamagezi nedda si kituufu omusiraamu waako abalokola amatu omulokole waako ku wali obuuliddeko ku Museveni Sidenjiri ng'oyagala okumanya kye bayita Bible gulawo debate n'Omuseveni Side ku Bible towakana kusinga gwe tinkuula Omuseveni Side ku Bible ojja kakasa nti tosomanga ku Bible kale muwulire jjajja w'obusiraamu kyabagamba naddala mu abasiraamu temukkiriza Museveni okwongera okuteeka ekigere n'enjawukana mu basiraamu
katugenda mu kigambo. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, kwebaziza olunaku lwaleero Mukama, kwebaziza olw'ekigambo kye kitukuvu kye tugenda okusoma. Jangu okosomesa oyigize batabani bo ne bawalabo, obaziye ekigambo kino Mukama kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi, kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza byonna. Nange bwe mmala okuweereza nemu okuba atasaanira, mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Ekirala ekyabaddewo mu byobufuzi kyembadde nnyina okwogerako, Museveni simanyi yabadde eyo saidi oba Zegomba, yabadde alina okubeerayo n'atabeerayo, n'asindika Sewava mbu bagenda kuzimba, simanya babadde bagenda kuzimba, simanyi bagenda zimba ekisomesa simanyi biwa, n'abawa miliyoni za 5 ne bakuba enduulu. N'agamba bannaddiini n'abakunga bamuyambeko abantu bayingire mu puroguramu za gavumenti bajje mu bwavu. Mbu Museveni aguddewo enkola ejja abantu mu bwavu, kati abannaddiini batukunge tuyingire mu nkola za gavumenti. Bannayuganda baleme kubawuddiisa. Mwagala kutugamba nti emyaka 40 bannayuganda be balemedde mu bwavu. Emyaka 40 Museveni gyabaddewo. Mwagala kutugamba bannayuganda be balemedde mu bwavu, be baagala obwavu, bannayuganda tebakola. Naye mmwe mumanyiyo ensi, kambabuulira omuntu agenda okufuga Uganda nga Museveni avuddeko, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, agenda kubonaabona nnyo mu bintu ebirala, naye ku kyokukola tagenda kubonaabona n'abannayuganda ku kyakukola. Bw'anaakwata ekonomi n'agitta n'agibateera bulungi bw'ati, tagenda kubeera na kubonaabona kw'abannayuganda mu kukola. Ajja kubonaabona ku nguudo, abonebona okutukolera enguudo, amasannyalaze, simanyi biki, naye ekyokukola bannayuganda bakozi. Mwagala kutugamba nti bannayuganda mu Uganda be batayagala bugagga. Mbu Museveni yeegayirira bannange mujje mugaggawale, mujje mu nkola za gavumenti. Mwagala kutugamba bannayuganda be batayagala bugagga. Ekyo kyokka kitumala okukyawa Museveni. We muba mukirabira. Wali owuliddeko gavumenti oba ekkanisa mu mizikiti oba ministry yonna ng'ekunga ng'egamba bannange mujje tubatwale mu Buwarabu, bannange mwanguwe mujje mugende bakadaama. Wali owuliddeko gye batukunga. Lwaki buli mwana akozesa passport kudduka kufuluma? Kubanga emyoga ejja ddala gye gino. Buli ajja wano wakiri ne bw'aba tasobodde kugaggawalanga, kubanga tujja tumanyi nze nakolanga pulaani kakati olutuukayo emyaka 2 ngenda kuzimba ennyumba. Naye wakiri osooka n'oyimirizaawo abantu. Wakiri osooka n'omanya nti osobola okutetenkanya ne basoma ne balya n'ojjako eza renti ezo zo wakiri. Bayibuli egamba wakiri bwe mubeeranga ekyokulya ekyokunywa n'ekyokwambala bisooke bibamale. Wakiri eyo levo wano weeri. Wali olabyeko ekkanisa etukunga nti abange mugende mu kampani bweti ne bweti batwale ebweru. Mwagala kutugamba nti bannayuganda be batayagala kugaggawala. Nti emyaka 40 Museveni akyakuba ndulu banaye mujje, bannange muve mu bwavu mbeegayiridde, bannayuganda mbeegayiridde muve mu bwavu, ffe tulemeddemu. Wamaka tugende mu kigambo. Kale saidi y'Abasiraamu omukulu Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu avuddeyo nga mukambwe nnyo. Atabukidde Abayisiraamu abeefuula engajaba era mu ngeri y'emu n'atabukira ne gavumenti ya kuno. Agamba nti ekintu ky'okugenda ng'okukola hijja ebeera mpeera ya Buyisiraamu
omusiraamu agenze n'akola hijja oba olina okwerekereza okukwata kasenteko nga ggwe omuntu, so si kusabiriza nti bakuwe ezigenda okukola hijja, kubanga hijja teba ya bukake. Era yeebuuza nti abantu abo gavumenti beeteekamu ssente baba bagiddiza ki? N'atabukira gavumenti n'abagamba nti balekerengaawo okweyingiza mu nsonga ezimu, ebimu bakkirize bibayiteko. Omuyisiraamu ogenda okukola hijja yafunamu atanneeteekateeka, takakibwa, ne yeebuuza nti lwaki gavumenti etaddewo ebitongole ebitwala abasiraamu ebweru okukola hijja, n'etuuka n'okusasuliranga abasiraamu abamu tiketi ne visa, ng'ate abayisiraamu abo si be bakutte mu nsawo zaabwe. Akugamba nti okukola hijja olina okweteekateeka obulungi, n'okwata ku ssente ey'entuuyo zo, n'ogenda okukola hijja. Era bw'okola hijja, empeera gy'ofuna egasa ggwe muntu. Kati ne yeebuuza ekibuuzo nga naffe bwe tukyebuuza nti gavumenti ekutaddemu ssente ogenda okole hijja, bw'ogenda okukola hijja ani afuna empeera? Kubanga ogugwo gwa kutuula butuuzi mu nnyonyi n'obuuka n'otuuka gy'olaga, bw'omaliriza ekikututte n'okomawo. Tusuubire nti kati empeera ebeera eya gavumenti, gavumenti ekiteekamu ssente y'okufuna mpeera, oba ekiteekamu ssente kubaagaliza mu mufune empeera. Kino nno asabye kikome bunnambiro, era abamu bagamba nti ensonga ezo ziva nnyo ku Old Kampala. Be baateekawo enteekateeka eyo ey'okubeera nti gavumenti yeteekamu ensimbi ezitwala abayisiraamu ebweru, era ogenda okuwulira nti ebibiina ebitwala abantu ebweru bikulirwa bano abasiraamu abeeyawulako ku b'ekibuli, naye ng'enteekateeka zonna babagamba abaagala okugenda mwewandiise, gavumenti egenda batwala. Kitegeeza nti abo tebamanyi nnono za Buyisiraamu, bafa kimu kugenda kulambulako ne badda kuno, naye baba tebagenze kwenonera mpeera abasiraamu ze banona e Mecca ne Madiina.